Butandeji ebirero mbasi ekika kya Gateway enamba UAU 942 kandi etumeire abana babiri abamenyerwa nkana batanzi hamwe na Karyango Marjorie no emyaka 7 bakaferaho. Chirinyo muzika ni ngoma ndiko banga ndio muntu ofanga ngamba ndiko banga ni Mama Melissa nakuya otekete nakuya aba babe bari abeji kurwishomeri ya Cleveland kandi kigambibwa kwa bene barga umbasi yishomero bari bagezeho kucekana senguto batyo baseje niko kubatera bakaferaho. Tukane parkinga nimazo kuparkinga abana babiri basoso kuvamu kati omulala asembye yo kuvamu agenza kuvamu bwatinga basi mazo kutumira banne naye tubira je batomeddemu abana bade bamalayo kubwe bakuye kunyira bagwa kukala bati te batomedde direct sibade batomedde direct bade bakubwa bonna n'emibiri gyonna gisense kati awo munafirawo mulala ne bamujole bamutwamu kibaye nayo banafa. Abaturage bayoreka okwetumbuyita batambikirana ebigambo hamwe na polisi batakwenda kwetwara embere y'abana b'umwirwaro kusya obworukura polisi yebirka omucanga eki ASP Innocent Ayera ahizira akabasa kutaha omunshongeji. Bo abaturage abitwagambaho nabo bebemerwe na Mugera bayoreka okwetomboyitera ishomereri bakujya mu kibe kitashikire okureka abana bakecwekana senguto batineho umuntu mukuru orukubasa kubayamba. Bana abasomesa baleta aba bajja ku masomero okusinza amakubo batwerewa batule n'obwegendereza batuza bakuza abana amakubo nga balabye kiba ku side ne side abana bakusinze bulungi. Aba bagira ngo akaniko keire abicukwatwa batanje kutaho opandanguto base kuyamba akuchendeza butandu ezerisize karungu omucangeki wa polisi babuteke babupande bateko stop abajjane speed bamanye ntino maso waliyo bisi bayimirire asobolo kuyamba naye abana bafa. We speaker owegombere ya Mabindo omwami Kamya Steven yashaba polisi kubasa kuongera ahamateka ganguto no kureba ngatebwa omunkora kubasa kuchendeza butandu kandi yajumije kikorwa cy'abaturage abatakwenda ku polisi etware mbiri y'abana ba batuyambe ko bogere ni badereva tena aba traffic batekewa amateka ganasubula okongera okunyunyuta etteka lyokuvuga speed nyingi bakwe kudeko okufa kwa abana bafe. Omugambezi wa polisi omuchange kya Greater Masaka nawe ine ebyashobora makuraga. Polisi yaffe ebiduka mu Zimbabwe district eri kunonyereza ku kabenje akanyigidwa mu basi ya Gateway ngeneri kugeza namba UAU 942 Isuzu ngeno yatumedde abana ababadde basale kubo ababadde bava mu school van. Bana abana ababiri babadde basomera ku ssomero ekya Cleveland Primary School mu Zimbabwe Town Council era nga abafudde be bano n'abatangi Comfort abamyaka 11 saako ne Karyango Marjorie ate n'omukulu 6 bano bafudde era ne batwalibwa mu ddwaliro ekkulu eSenobule okukolebwako postmortem. Tugumyandise kuvumirira ekikolwa ekyaba dereva bano abavuga nga tebegendereza nerisaako n'abaana abasomesa bano abasaziza abaana abatasose kakasa nti abaana basaze bulungi ekkubo. Enjegeno yabaddewo nga 21/2023 ku ssaawa nga 10 olweggulo era nga zabadde mu kifo ekiyitibwa Kikoma Trading Center. Driver bus yabadde ayitibwa Mungere Asaba ate n'olukulu 52 nga muduuzi w'Emwaga Division saako ne kondakita we Mufutiro Wilberforce nga muduuzi w'e Kabale. Abaana batomeddwa nga bagezaho okusala ekkubo nga bava ku mmotoka ebatambuza ebirangiza ya school van. Tukyali kunoonyereza ku kinayo ekyaviiriddeko ekyo era tunywerwamu n'abazadde baffe abafiiriddwa abaana baffe. Gashakwa Nuwa Kintu abwa Sky TV Agenshon.